obutaba na kigendererwa lwaki wagenda okukola yensonga lwaki sente zo zigenda kukolanga ku bizibu by'abalala. Baana bangi bali mu maziga olw'abafere abali ku intaneti kuno abakola ku WhatsApp groups ababateeka mu projects bo ne babagulira amataka. Oli akulimba nti leetayo zino simanyi gula omugabo bwe guti na kino bwe kiti ne bwe kiti simanyi tugule ettaka tulimireko n'ebirala bingi. Njagala okukujjukiza wava wano e Uganda ng'oli bwa Namunigina. Lwaki otuuka ku kyeyo ne weesiba ku bantu b'otamanyi? Bw'oba wava wano ng'olina ggoolo olina ne by'olina okutuukiriza mu ssente ze wabala z'ogenda okufuna buli mwezi. Ki ekikwenyiza mu bintu by'otategeera? Nina baganda bange bangi abali mu inbox yange bakaaba olw'abantu abafera aba beefuula abalungi ku intaneti. Balimbalimba abantu nga bali ku Facebook awo ne beefuula abalungi bakola ogurupu wa WhatsApp naye babbi abaana bangi n'okwata miliyoni 4 n'okwata miliyoni 6 n'omuwaka kadde konti mugula ettaka okiwulya bulungi n'atuuka n'akwefuulira. So baganda bange mbakubiriza mulabe ssente zammwe ng'ez'amakulu. Nze Kaluvinganja bukyanga ompulira tompulirangako nga nkugamba nti mpaayo zino simekola project bweti. Nkimanyi bulungi nti bwe wava wano walina ekirooto kyo n'ekirubirirwa kyo olina ensonga lwaki walinnya ennyonyi. Kola ku ebyo byakutwala okukola obimanyi bulungi. Omanyi embeera gye waleka mu famire yo abaana bo bazadde bo na buli muntu yenna akukwatako. Ekikwegasa n'abantu b'otamanyi b'osanze ku online mugula ettaka by'otamanyiiko lwaki bakozesa ssente zo lwaki bakoleramu bo beekulaakulanye. Mwagale nnyo ssente zammwe temulimbibwa bantu olina ebigendererwa byakutwala ku kyeyo. Okiwulya bulungi olina lwaki wava e Uganda n'olinnya ennyonyi n'ogenda okukola. Simanyi lwaki bw'otuuka ku kyeyo ofuna ebirowoozo by'abalala ate kugula mataka ate kugula. Mulina famire zammwe mugule ne famire zammwe mwesonde nga famire mugule ettaka. Naye mwesonda n'abantu be mutamanyi ku online abantu abo babbi abantu bangi era ngenda kutandika okumenya omu ku omu abafere bano abafudde bannyinaffe ne baganda baffe ekyokukozesa nga batwala ssente zaabwe mu bintu bya projects na kugula mataka babalimbalimba mu byokwekulaakulanya. Njagala kujjukiza olina ekyakutwala okukola olina ekirooto kyo tuukiriza ebyo bye wava wano e Uganda ng'oli bw'omu. Bano abakwesibirako ku kyeyo nti be bakuvunaanyizibwako be baani? Olina ekirooto kyo olina ebigendererwa byo era bye bikuvunaanyizibwako bye byakutwala okukola. Mukakkane mukole lwe mujja okufuna mu ssente zammwe. Temwenyigaanyiga na kutandika kugobererwa bantu kutandika ku byesibyako kwesiba ku ssente zammwe. Abantu abo bagenda kubafera mugenda kukaaba amaziga ng'abali mu inbox yange ge bankaabirira okubayamba. Okiwulya bulungi ssente zo zifuulenga za mugaso. Olina banka olina famire yo tereka akasente ko akuyamba bw'oba olina obuzibu akuyamba ayamba lwa Katonda si wakusa mu projects ze. Tofuuka kikozesebwa lw'olituuka okwagala ssente zo tebalizikuwa. Ze mbalabudde bukyanga ompulira ku intaneti tompulirangako nga nkugambye tukole project bweti kubanga nkimanyi olina ebigendererwa sinze yakujja e Uganda. Olina ensonga lwaki wava e Uganda n'ogenda ku mawanga okukola. Olina bye wagenda okutuukiriza. Simanyi bwe ntandika kukusanze mu bye ndowooza nti by'olina okukola. Ompulidde bulungi alina amatu awulire ate era atwale kye ŋŋamba. Oleme kwejjusa nkya nga bw'osonda nabo akapoloti tokalinaako na mukono. Mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Bamutaka Calvin Dich Kayanja ku lwa Migrant Care Services.